الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا فعلمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. متنا مجفوغا الله سبحانه وتعالى tumusaba okusaasira ebyengana emirembe ku kitiibwa nabbi waffe Muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wabad misomo gyaffe gyakulembera twasomako ku musomo ogukwatagana ku kuwasa mu Busiraamu. Naye okuwasa mu Busiraamu kuyina empaji kwe kutambulira. Emu ku mpaji kwe kutambulira enkulu ennyo wujudul wali, okubeerawo abantu abakuwa omukyala gw'ogenda okubeera nga owasa ye wali. Era abantu abo ow'ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala be yayogera nabo be yagamba okubeera nga batwala obuvunaanyizibwa obw'okufumbiza n'okubeera nga bagaba abaana baabwe ab'obuwala nga babawa abasajja abalongoofu babeere nga babawasa. Ow'ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala era n'abalaganyisa bwe baba nga babadde baavu okubeera nga Allah jalla waala ajja kubagaggawaza mu birungi bye. Yagamba subhanahu wa ta'ala wa ankihul ayama minkum was-salihin min ibadikum wa imaikum in yakunu fuqara yughnihimullahu min fadlihi wallahu wasi'un alim. Idhan wakadhalika nombaka Muhammadin sallallahu alayhi wa sallama yagana nga tewali bufumbo bwonna bubeerawo ne bubalibwa nti butuufu mateeka g'Obusiraamu ng'omukyala omututte oba wamuwasa nga tewali yamukuwa. Nabi sallallahu alayhi wa sallama yagamba nti la nikah illa biwali, tewali nikah ebalibwa nti ntuufu okujjako nga wabaddewo wali akuwa omukyala gw'ogenda okubeera ng'owasa. La nikahu illa biwali, tewali nikah la anafiya. Nabbi aganyi teriiwo tewali tebeerawo, tebalibwa nti nikah ntuufu, tebalibwa nti bufumbo bw'oba nti watwala omukyala nga tewali muntu yenna amukuwadde mu Busiraamu okubeera nga omuwasa. Omuntu oyo wali akuwa omukyala gw'ogenda okuwasa gwe twagadde olwaleero okutunuulira obukwakkulizo bwe obumukwatako. Omuntu ono akuwa omukyala gw'ogenda okuwasa. Omuntu ono akuwa omukyala gw'ogenda okuwasa, Obusiraamu bwamuteekako obukwakkulizo. Alina kubeera atya akuwa omukyala? Si buli omu nti ateekeddwa okubeera nga akuwa omukyala. Ekisookera ddala ku bukwakkulizo Obusiraamu bwe bwateekawo ku muntu ono agenda okutuwa omukyala gwe tugenda okuwasa, ittihadu ddiin, okubeera nga tugatta eddiini. Amakulu ateekwa kuba Musiraamu y'alina okuwa omukyala. Obusiraamu tebugaana kuwasa mukyala, bayinza okuba bakadde be abamuzaala tebabadde Basiraamu n'omuwasa, tekigaana. Naye bwe kutuuka ku mukolo ogw'okumukuwa, okumukwasa, okumutwala, abeerawo ng'akuwa omukyala oyo, okumuwasa alina kuba Musiraamu mu famire eyo abazaala omwana oyo. Era bwe mubaamu nga temulimu ddala mu famire yaabwe agenda kumukuwa Musiraamu, nga tugenda ewa imaamu ti al-amir oba al-imaamu waliyu man la waliya lahu, omuntu omukulembeze olwo yatwala obuvunaanyizibwa obw'omuntu yenna atalina amugaba n'abeera nga yamukuwadde. N'olwekyo Obusiraamu ateekeddwa okuwa omukyala gw'ogenda okuwasa wali. Obusiraamu bwamuteekako obukwakkulizo. Akasooka alina kuba Musiraamu, kubanga ow'ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala yagamba walan yaj'ala Allahu lilkafirina 'ala almu'minina sabila. Wakadhalika nga kimanyikiddwa ti al-Islam ya'lu wala yu'la alayhi. Ebyo byonna bitegeeza Musiraamu kuba nti yalina obuvunaanyizibwa, so si tebamubeera waggulu, so si muntu mulala kubeera nti alina sayitara n'okubeera ng'alina obuyinza ku Musiraamu. Ekyo kitegeeza kusosola, wabula mukolo gwa ddiini gukolebwa Abasiraamu. Ekyo tekitegeeza kubeera nti tumusosodde. La, mukolo gwa Busiraamu nga bw'olaba okuziika twawula mu kuziika, mu kusaba twawula, mu bintu ebirala bingi twawula. Ne mukolo gw'eddiini mukadde wo akuzaala wadde si Musiraamu kasa kutuuka kufumbirwa tuba tukimanyi nti si Musiraamu
tetumusosodde era omuwala tetumubbayo bubbe tetegera tumubbayo tugera tumutegeezaako ne tubawa n'ebintu byabwe naye bwe kutuuka okuwa alina okumukuwa alina kubeera musiraamu. Akakwakkulizo asharutu thani akakwakkulizo akokubiri obusiraamu ke bwateekawo mu bukwakkulizo bw'okuwasa adhukura yani an yakuna dhakara ateekwa okuwa omukyala alina kuba musajja tekakwakuliza akokubiri alina kuba musajja si mukyala. Abantu abamu balina abakyala naye bw'omubuuza omukyala ni yamukuwa ng'agamba nti affe singa tumanyi twagendayo singa munene n'atukkiriza ne tumuwa n'ebintu awo kati tukyalinda egundi naye omukulu omunene naye nga singa yamumpa abalala maama we omuwala munnange maama yamumpa awo kati tusulirayo emyaka 3 la maama tagaba ne singa tagaba. Omusiraamu ateekwa okuwa omukyala gwe wawasa oba gw'oyina kakasa nti yali musajja kubanga obusiraamu bwagaana. Nabbi sallallahu alayhi wa sallama yagaa nti la tuzawwiji almar'atu almar'ata wa la tuzawwiji almar'atu nafsaha fa inna az-zaniya hiya allati tuzawwiju nafsaha. Nabbi sallallahu alayhi wa sallam yagaa nti omukyala tafumbiza mukyala munne ate omukyala era teyefumbiza yekka kubanga omukyala omwenzi yoyo ayefumbiza yekka. Nolwekyo obusiraamu ne buteekawo nti akakwakkulizo akokubiri akateekeddwa okugoberera ku muntu akuwa omukyala alina kubeeranga musajja. Akakwakulizo akokusatu obusiraamu ke bwateekawo era ku muntu yenna wali atuwa omukyala bwe tugenda okubeeranga tuwasa kwe kubeera nti ayakuna balighan aqilan alina kubeeranga mukulu ate nga ategeera. Balighan yani ghayru sabiyi nga si mwana muto. Aqilan yani ghayru safihin wala majnun nga ategeera bulungi nnyo era asafaha wano omuntu ateko kubanga ategeera bulungi nnyo kubanga omuntu asobola okuba nti bagamba musiraamu nti oyo safihu lwaki li adamil kamal yani adamil kamal al-aqli nga amagezi gesi majjuvu bulungi au safihun li sigharihi obanga bagamba safihun mubuyabuya lwaki olwokuba kyali muto. Almuhimu gubaita safihun mu busiraamu huwa alladhi la yuhsinu at-tasarruf ye muntu nga tamanyi bintu bwe birina kutambula tatambuza bulungi bintu era abantu abo Allah subhanahu wa ta'ala ne babeera nga abaana bato bamulekwa Allah yagaana okubawa emaali okutuusa nga bamaze okutuuka mu myaka gyabwe egy'obukulu kubanga lwaki tunabati babadde bajja jjonoona. Almuhimu ateekoddwa okubeera nga baligun aqilu alina okubeera yakuna balighan aqilan alina kubeera nga mukulu ate nga ategeera bulungi. Akakwakulizaako okuna obusiraamu ke bwateekawo mu bukwakkulizo obw'okubeera nti wali bw'alina okubeera nabwo n'atuwa omukyala kwe kubeera nti alhurriya an yakuna hurra nga si muddu alina kubeera nti nga si muddu alina kubeera nga si muddu kubanga omuddu ye kennyini n'abaana be yazaala bintu bya mukama we nolwekyo talina buyinza bukuwa mukyala oba muwala gweyagala kuwasa. Akakwakkulizo akasembayo obusiraamu ke bwateekawo ku muntu ono agenda okuwa omukyala ayakuna adilan alina kubeera nga muntu munnaddiini muntu mulungi si muntu mwononefu kubanga viddu ya adili kwe kubeera ayakuna fasiqan okubeera nga mwononefu kubanga omuntu yenna omwononefu obusiraamu bumuggyako wilaya ya omwana we okumugaba ne bugikwasa omuntu omulala kubanga ono tumwekengera mu ddiini ye n'ebirala bingi tumwekengera ebisobola okuddirira nga obuvuyo busobola okugwawo olw'okuba omuntu ono si mwesimbu tamanyi ddiini asobola okukola emivuyo mingi olw'obutamanya ddiini n'atutuusa ate mu bizibu ebirala Allah subhanahu wa ta'ala bye yatwewaza okubeera nga tugwamu. N'olwekyo obukwakkulizo buno lwaki tubuleese olw'ensonga ekikolwa ekiriwo ennaku zino ekisusse mu bazadde abamu ekiyinza okuba nti kiraga nti waliwo akakwakkulizo ke batatuukiriza era kyova ddala twagadde mu musomo guno okumanya obuvunaanyizibwa bwa omusajja ono ampa omukyala oba omuzadde bukomawa banga buli kintu kyonna kiyitiko ekkomo. Obuvunaanyizibwa bw'omusajja ampa omukyala bukomawa busobola okumuggyibwako mu shariya ne buweebwa omulala. Naam kituvudde twagala okutunuulira nti akakwakkuliza akamu ke twogedde alla yakuna baligan aqilan ateko kubanga ategeera bulungi
nga si safiihu ayingiramu atamanyi mateeka ga ddiini bwe gatambula. Olwali ennaku zino abazadde bangi abaana ab'obuwala babaleetera abasajja, abazadde ne bakkiriza, omwana ne mumuga nti mujje, ne bajja ne baleeta entwala ya buli kintu ne babikuba mu ddiiro ne bajja ebintu byonna ne babireeta, omukolo ne gubeerawo. Naye ne kituuka ku ssaawa ey'okuwoowa abazadde ne bagaana nti tetugenda kubawoowa lwaleero, mujja kudda mukole omukolo omulala ogw'okuwoowa, kuno kubadde kukyala. Subhanallah, emikolo mingi gibaddewo egifaananako bwe gityo. Omuzadde ne bamutuukirira, basseeka ab'enjawulo ne bayingira ne mu nnyumba ne beegayirira omukolo nga gutudde, ne baga nti ne wabeerawo ne basseeka bali sayidi eri abaga nti muzeeyi agaanyi. Naye muzeeyi okugaana ne bamugaa nti kakati muzeeyi abaana obalese bagende, kubanga tomanyi gye babadde babeera. Weewunya omuzadde agaana okuwoowa abaana naga nti sijja kubawoowa, naye awamu n'ekyo ng'akimanyi bulungi nti omwana gw'agaana okuwoowa takyabeera waka wuwe. Abamu abaana abo baba bakola. Waliwo eyatwewuunyisa ng'omwana yennyini bagamba nti ono azze okumuwasa ate yamukozesa amakulu mu dduuka lyo, ba mu mulimu gwe, ba mu bizinesi, ba mu kampani ye. Ono asazeewo ajja amuwase nga bamubaga nti sinakiri naye, bayinza okuba n'ennyumba yamupangisiza n'ebirala. Naye basazeewo bazze ne baleeta ebintu byonna ne basitula abawalimu bonna ne bajja ne babeerawo. Omuzeeyi n'atakwatibwa nsonyi bawalimu be, kubanga abawalimu be bawaliridde eddiini yaffe, kwe tulabire ekifaananyi ky'eddiini. N'atakwatibwa nsonyi, bonna ne boogera ebigambo ne biggwa, naga nti ne bamuga nti muzeeyi osazeewo kati abaana bagende, bwe bati naga nti oba bagende, naye nze nsazeewo balina okudda, bajja kudda wano. Abamu ekibaddiisa ki, baagala basibe obudaali. Akadaali bwe kataabeewo tetusobola kumukuwa. Senga ow'egini tanaba kujja, tetuyinza kukola mukolo guno nga senga ow'egini taliiwo. Naye ekyabazadde kye bakola ekyokukkiriza abaana baabwe bagende, nga ye tafudde yaga nti bagende, balidda. Ekyo Omusiraamu kiba kitegeeza omuzeeyi okukkiriza ekintu Allah kye yagaana, kubanga okkiriza abaana abo bagende mu bwenzi olw'okuba nti ogaanye obbawoowa. Ogambye bagende wa? Bagende bakole batya? Ebintu ate obitutte n'abantu babaddewo abayitirivu, bagende bakole batya? Ekyo nno Omusiraamu bukiyita istihlaal ma harrama Allah. Okkiriza ekintu Allah jalla wala kye yagaana kikolebwe. Abaana bo bakkiriza ogenda bakola obwenzi paka lwe balikomawo. Kati obuvunaanyizibwa bw'omuzeeyi ali mu eyo embeera ayina tasarrufaati ezifaananako bwe zityo, Obusiraamu bumuggyako obuvunaanyizibwa obugaba omuwala, kubanga agaanye ekintu Allah subhanahu wa ta'ala kye yagamba kibeerewo. Etteeka lya Allah alimenyawo. Ayagala abaana basigale mu bwenzi, ayagala abaana basigale nga ebizibu bigenda okuddira, bajja kuzaala abaana aba haram. Bwe banaazaala abaana aba haramu, muzeeyi ogenda kuvunaanwa. Ebirala byonna ebinaddirira awo. Obusiraamu tebulina kintu kye bwakomeka ne bukisibira ddala nga tekiinaako bukwakkulizo oba nga tekiinaako way out. Wama ja'ala alaykum fi ddiini min haraj. Kyobulaba ne bano bennyini betulwanirira olwaleero abajja ne batubuuza ebibuuzo bino ebyokumukumu, nze baŋŋaanye okufumbirwa, baagala kino. Nabo bennyini ate eyo gye bujja ogenda okusiŋŋaana nga bwe yali afa ennyo afumbirwe, ng'ate ekiseera kijja kutuuka ng'ayagala baawukane. Naye era naye Obusiraamu bwamuteerawo engeri gy'ayinza okwawukana ne bbaawe ne bw'abamuga nti sijja kkuta. Era Obusiraamu naye bwamuteerawo ekkuba omukyala wasobola okubeera nga yeeyambulula bbaawe. Nga tewali Busiraamu kintu kye bwasiba ne bukikomekera ddala nga tekiriiko way out. Kati abazadde abagaana abaana baabwe ab'obuwala okufumbirwa nga balinda mbu bamale okujja olujja luli olusembayo, baba bafudde ekintu ekiri haramu eky'obwenzi, abaana baabwe bagende bende ku basajja abo paka lwe balidda nga bo tebafudde nayo. Naye ekikolwa ekyo kinene. Mu mbeera eyo tetubagondera. Nabbi sallallahu alaihi wasallam nti la ta'ata al-makhluq fi ma'siyati al-khaliq. Tetugondera kitonde kyonna kasa tubeera nga tugenda kujeemera Allah. Kugenda kujeemera Allah ng'omukyala omwendako oba n'omukyala ayenda gy'oli, naye nga ki awamu n'ekyo nga mujeemedde Allah subhanahu wa ta'ala, mugondedde omuzeeyi. Kati tetugondera muzeeyi. Obusiraamu awo butukkiriza ensonga eyo gitwala ewa imaamu oba omuqaadhi oba mufti
oba amiru n'ayogera n'omukadde bw'alaba mukadde ng'ensonga zaawe ezimuganyisizza okuwoowa omuwala we nga teziriimu obuvunaanyizibwa bumugibwako kubeera nga abeera safihun bi ahkami ddiini tamanyi mateeka ga ddiini bukatambula akulembeza ye kwagala kwe akulembeza ye endaba ye eddiini ya Allah subhanahu wa ta'ala yeri waggulu okusinga omuntu yenna era kyovola tugiyita diinullah idha jaa nasrullahi walfath wa ra'aita an-nasa yadkhuluna fi diinillah afaghayra diinillahi yabghun diini ya Allah tezanyirwamu eddiini ya Allah tabaraka wa ta'ala yeri waggulu ku bintu byonna era kyovola baffe tulina okutaggulula buli wonna bwe tulabanga waliwo ekyesibye kubanga eyo ensonga naffe gye tugenda okwogera ewa Allah subhanahu wa ta'ala kubanga oli asobola okunyiga kati bagamba nti bagende babagabe be batuzaalira bagende babagabire ddala lwaki bagenzeeyo nedda ffe ekyaffe si kujja mu maka okugaba bawalabo wabula ekyaffe kutaggulula ddiini ya Allah buli we tulabanga waliwo agisiba weetaasibibwa tobolaba Umar radiyallahu anhu n'omwana we bagendanga ewa nabbi Muhammad sallallahu alayhi wasallam lumu Ibn Umar yata mukyala we naye n'amutera mu mbeera etegwa na kuteerwamu Umar n'agenda ewa nabbi sallallahu alayhi wasallam nabbi sallallahu alayhi wasallam n'alagira Ibn Umar n'amugamba nti omukyala muddire kutuusa lw'anaatukula abeere bw'ati ne bw'ati olwo bw'oba oyagala omute wakadhalika olulala yali alemedde omukyala nga taata we amugamba mute era okukaka ne bagenda ewa nabbi Muhammad sallallahu alayhi wasallam naye Umar nga bw'amanyikiddwa n'obukambo bwe yali badde abyemalira n'omuwala we manya ne mutabani we naye lwaki bagenda ewa nabbi bakimanyi nti ebintu bino tebikoma ku muzadde yekka na mwana birina abiri waggulu birina omubaka Muhammadin sallallahu alayhi wasallam abiri waggulu birina eddiini ebiri waggulu birina Allahu subhanahu wa ta'ala abiri waggulu ensonga lwaki nti omuzadde buli lwe bamulaba ng'asibye ebintu ebyasumululwa obuvunaanyizibwa busobola okumugibwako olw'okuba nti tatuukiriza bukwakkulizo bwa muzadde bw'alina kuba nabwo ne buweebwa omuntu omulala kyova olaba nga obusiraamu buno tebunyigiriza sayidi emu tebunyigiriza sayidi emu ne bali abavubuka abagenda okuwasa nammwe mbawaayo era akammwe mu busiraamu mulimu kye bayita kafaa mulimu ne bayita mahalul mathal oba mahalul mithil abantu waliwo abantu amaka agamu nga bo baga nti abantu abalina okuwasa ewaffe balina kuba bwe bati na mahalul mithil oba mahalul mithil waliwo amahale nti waffe maka gagundi basasula mahale bwe gati kati waliwo amaka agamu nga bo balina enkola zaabwe kati bwe bogenze mu maka ago ebintu ebyo byotutte nasiisi waliwo woyinza okubitwala nga bo otwalayo kwota yabyo ne bakuwa omuwala naye gwe otutteeroole ebisero byaki buli kiri yonna n'ebimu bye batabatumaako mubitwala ku mikolo egy'embaga naye waliwo omuntu mu maka ge woyinza okugenda nga ye ayagala kwota ye byakuwa omuwala lwaki nammwe mulemera we babaganya obbawa abawala mugume kamera zibakwateko mutike ebintu byammwe mubizze ku mmotoka mugabe muzeeyi oba otuganya otuwa omuwala tugenze n'ebintu byaffe naye muleme kwesibaawo ng'ate temusobolawo balina ebintu byabwe bo bitakwatagana oba oliawo na ndaba ya busiraamu nga bwe bulina okulabamu ebintu kyova olabeera mu Saudi lumu omuwala yakuba essimu n'akubira sheekhe ng'ali ku reediyo asomesa kubanga ekyo ky'okulemesa abaana okufumbirwa okubakaluubiriza tekiri mu Uganda yokka wabula kiri ne mu nsi endala ate mu bawarabu wo kyasukka omuwala yakuba essimu ng'akaaba n'agamba sheekhe taata wange yakagoba abazajja 13 nga bajja okunjogereza naye nga buli musajja amugoba agamba tamusiimye taata seeka yasooka na kumubuuza omumanyi ng'ali ku reediyo n'amuga nti taata waatya Allah n'amuga taata waasaala n'amuga nti ye n'amugamba nti gende ewa qaadhi ow'e Madiina kubanga yali omuwala w'e Madiina n'amuga nti gende ewa qaadhi ow'e Madiina otekeyo ensonga yo abeere ng'akola ensonga eyo kitegeeza obuvunaanyizibwa muzeeyi kasaabeera nga ensonga z'eddiini tazitegeera takulembeza ddiini akulembeza birala obuvunaanyizibwa bwe busobola omugibwako ne buweebwa qaadhi ne buweera omukulembeze ow'obusiraamu ne tutaggulula ensonga eyo ebeeremye waliwo omuwala omulala taata we yamusomesa n'amala thanawi senior 6 omuwala bw'amala n'amugamba nti taata nsaba nfumbirwe nsome nga omufumbiddwa n'amugamba nti mwana wange soma n'amuweerera n'ayingira university n'amala eddiguli esooka n'amugamba nti
taata kanfumbirwa katengeje mmaze diguli namuganda mwana wange nedda soma namuzaayo omwana nasoma masters najimala wamala masters namuga taata kati njagala kufumbirwa mu butuufu emyaka gye ntuuseemu ndi mwetaavu wa kufumbirwa taata namuga nze njagala osomere ddala namuga soma omwana nasoma PhD namala doctora omwana bwamala doctora Allah subhanahu wa ta'ala namuleetera obulwadde n'alwala abaali ku kisanda ku ndiri na taata we najja kumulambula olunaku lumu namugaa taata wange nakusaba nfumbirwe mu budde obutuufu bwe nayagalira okufumbirwa wonna nonnemesa naye olwaleero mu mbeera eno gye ndimu Allah jalla waala ayinza okunzijulula naye bwe tulituuka ewa Allah ngenda kukubanja omuwala yayogera ekigambo ekyo n'afa kati la shakka oyo omuwala ajja kubanja taata we mahma kana al-amru kubanga obusiraamu tewali abuli waggulu amateeka ga Allah subhanahu wa ta'ala tewali agali waggulu oyo omuwala ajja kubanja taata we wa Allah subhanahu wa ta'ala omuwala yamugaa taata wa Allah nja kukubanja omwana n'afa nga tafumbiddwa omuzeeyi amulemesezza n'olwekyo obusiraamu bwateekawo buli kintu kyonna ne bukiteekako amateeka buli lwe tufuluma ku mateeka gaakyo ebizibu byonna bigenda kudda eriffe n'olwekyo lwaleero njagadde tubeere nga tutunuulira ensonga eyo lwaki olw'ennyiike abaana abawala gye baleeta n'abasajja gye baleeta oluusi shakawa ze baleeta ng'ebintu omuzeeyi abiridde abivaabira naye atega nti mulinde paka ddi omukolo omuntu asobola okugukola ne waaba avudde wakaawe ne mukyala we ne bajja ne bagikola bangi bagikoze ate ne gibeera na mirungi okusinga okukaluubiriza abantu nolwekyo tusaba Allah subhanahu wa ta'ala atuwe okutegeera eddiini ye atuwe ogikolerako atusonyiwe ebitusobako ng'abantu abo abakola ebikolwa ebyo lwaki twogera enkola zaabwe mu lwatu kubanga nabo bwe baba bakola ebintu ebyo babikola mu lwatu abantu bonna ne bajja ne batuula ekirala kyonna ne kitereera ne babuuza ki ekisibye omukolo ne baga nti kiri mu nnyumba ate taata aganye obbawoowa agambye balidda buzzi kyekiriwo abantu bonna ne beebuuza ki ekiganye mwazze temubikkaanyizaako mwazze temubimaliriza taata si yazaala omwana ebyo nabyo olw'okuba bikolebwa mu lwatu abantu bangi twali badde tuboogera n'amannya nti kyakolebwa waagundi ne waagundi naye tusaba Allah subhanahu wa ta'ala atusonyiwe nabo abasonyiwe atwanguyize edduniya abeere nga atusonyiwe ebitubako ng'abantu atutte nga tuli bakkiriza assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.